Stella, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kuja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochua dindi bolochua chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you.
Beyond the Hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya? Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Emiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mukisenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kye yateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita Beyond the Hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi, mbu bakasitoma mubafuna, mbu ate bayitirivu, naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the Hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku mandi gye tubaamu. Locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and one local Executive Media on the Real Time Show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Buli omu akola ensobi. It's part of being a parent. Buli omu tuli wano tu hustling up hustlings. Kati eyensobi nze nagikola nze namutwala omwana nga mmanyi ajja kusoma bulungi ngali mu bakulu. Neno nebyokusoma teyabisomyeyo instead badde ate batandise omu exposinga ku bintu byatali ready kubeerako. Nagamba mami baba boogera ku hips zange, baba boogera ku kino ekyange. Bamumalako emirembe. Anti muto. Aba ayagala kubesama abukebuke. Kati nenda nti nze nakoze ensobi. Namu exposinze. Nimujjayo mangu nimuze walala. Sente zange zinnuma biki but omuzadde olina okubeera ng'oli prepared okukola the hard decisions. Omwana bw'obanga ku ssomero gy'ali omulaba si musanyufu mukyuse. Okay. Omwana wajjana nga ndi bamubuulinga mujjeyo. Bullying omwo muyisiza mwe muyita gundi okugruminga. Okay. So we shouldn't take it light. Don't take it light. Don't take it light. Kubanga omwana abuulinga abeera n'obulumi naye. Bw'ayagala oteeka ku banne. Ayagala ffenna tufaanani. Kati ajja kuchunya omwana wo, then bano abaagala kati waliwo kino. Ajja mufuula miserable. Onajja omukwatirira ajja kuba mukwano gwe. Agambe kasita nfunako emirembe n'ono. Abo abaana ng'oli omukyala bwe agambye nti no omwana we oteekera otya nti omwana wo bali mumukozesa. Kizibu okutegeera naye bw'obanga omwana wo omuwookinga. Ojja kulaba akantu akali miss. Ojja kulaba nga anko gundi yali ajja either amutya oba bw'omugamba genda obuuze. Kati n'ekirala abazadde kye tulina okukola okugamba abaana okuwa buli omu kitiibwa sometimes tukisusa. Kati olaba mu nnyumba buli omu aba mukulu. Jjukira mu nnyumba mubeeramu anko amanyi okujja n'akyala nga toliiwo. Oba waliwo cousin brother yavudde mu ssomero secondary awumuliddewo. Mutambula mwenna muvaawo. Omulekera omwana. Ate nze bwe njogera ku mwana njogera ku muwala na mulenzi. Omulekerawo. Tomusupervisinga. Obagamba omuntu mukulu abeera ki?
abeera muntu mukulu. Omuntu omukulu bwagamba olina okukola ki? Okuwulira. Kati abo mwe bakozesa obwana n'akagamba ebintu nga tekasobola kulopa nga akagamba ngenda kulopa. Ate buno obwana obulalu ennyo bambi tubugendereze nnyo kubanga babuyisa bubi buno ayasa ebikopo akola ki aba akola emisango. Kati buli omulaba okuba bukubi oba oggula okola ki? Baba kulopera gwena kimu kukuba. Kati oli amnyiga n'agamba bw'otakola ekyenjagala ngenda kulopa. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bannabadde ogamba ki wamma? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Mayanja ly'erinnya lyange. Ennaku z'omwezi nga 27, 28, 29 Hijab Nation. So tugenda kubanga babaterayo akalango ka Halal Expo. It is for you women. Mujje mu exhibiting businesses zammwe. It's more of networking. N'okubuulira abantu business yonna biki byokola. Please come with your business cards. Mujje mufune emidaala mu budde. With Little Hijabi, please register your baby girls in time. Baleme kumesinga chance ya Elite Little Hijabi. Nbeerawo wano eno n'abantu bangi ku real time with Mimi era nga tuteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited. Balina butto, balina eŋŋano, balina omuzigo omulungi. So bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Followinga bw'omala olikinge, bw'omaliriza sharinga. Nina wano eno lipstick omulungi asangibwawo ku Fashi Beauty Store ku Pioneer Mall. Osobola okugendawo n'obeera ng'ofuna ka lipstick. Balinamu colors ez'enjawulo, balina red, balina maroon, balinamu ne ka oba ka kala ka peach, then ne lip gloss omulungi. Bamuyita Shaz Beauty Cosmetics. Bw'ogendawo gwe kwoba obasaba ka packaging kali bwe kati. So ndine Hajat Rahma twamuteekayo ku Sunday ewedde. Abantu ne babeera nga ate bamwagadde nnyo. Era abazadde njagala okubeebaza programu yakatandika naye mbasaba mugiwe amatu. Hajat, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, we are humbled okubeera naawe ku Executive Media okusharinga naffe ka knowledge ng'abazadde. So abazadde parents were very happy for this program that has started. Era message wazze one by one nembusomamu. So parents are passing through a lot. They don't know what to do. They are depressed. Abamu basindika abaana outside Uganda because of homosexuality. N'abalala they are being used. N'abantu like relatives, close relatives. Abaana baabwe abawala. So onako olwaleero Hajati tulina ekintu kye twagala oklarifyinga. Hajati agenda kye clarifyingira nga babuuzaako takola ku basiraamu bokka. Ayambadde bw'ati because bw'ati walina okwambala. Mukyala musiraamu because musiraamu. Naye bwe kuba kuyamba baana ayamba omukatuliki, omulokole, omuprotestant, omuseventh day n'omusiraamu. Not so? Very true. Yes, babuuzeeko Hajati then now demo clarifying on the same issue. Mbalamusiza mwenna. Where it is difficult for you for Luganda, you can mix with English. Njagala okubeera conversant mu Luganda kati nja kulwana nalwo. Kati mbalamusiza mwenna, nsanyusa okubeera wano omulundi omulala. Kati abantu abasinga enyambala yange olusi ebalaga nti ndi musiraamu nnyo. Kituufu ne busiraamu bwangi tebukwatagana na professional help yange. Jempa abantu nze buli omu muntu ate abaana bonna baffe. So kati tobereyo n'ogamba oyo Hajati ayambako basiraamu bokka. Ate mulimu n'abasiraamu ayinza ogamba oyo nikabi mukambwe nnyo. Nedda eno nze bwenti bwe njagala eddiini yange. Amiina. So Hajati olunaku olwaleero njagala twogere ku sexual harassment eri mu families. Then I would like us to talk about abaana baffe babayingiza batya. Enkya n'ensanga nga
omwana musiyazi gwembeera naye waka gwemba dismind musiyazi enkya nensanga nga muwala wange badde bamukozesa but at the age of 4, 6 years 7 she's quiet. She doesn't want to talk to me. And baddamu ne bamukozesa n'omulundi ogwokubiri nefuuka routine but she's quiet as if she's enjoying everything about her. Ebyo byebintu ebimu ebisinga okunkola n'embeera sad. Kubanga abaana bonna botula noyogera naye akubulira abusing ebaddewo emyaka nga 6. Ate nakugamba nti nze nali nkyasirise muto wange yagambye mami wange. Abasinga agamba nti batandika omu abusinga myaka 5 to 7 ne myaka 12 awo abantu bamanyira. Nontuka no babuuza how did it happen? Abaana bano abaffe tulina okukimanya nti tewali mwana muto gw'omanyi nti muto agenda okumukozesa tamulabanga muto kitegedde era ye ajja muteeka mu mbeera ye. Kati nga abantu abasinga nga bogambye sexual harassment bagenda okikwata nti sexual harassment badefiningira omwana ekisembayo nti omuntu waba akukutte, omuntu waba akutte susuyo, waba kola ki kola bwoti the bad touch. Kati ekyo kyekisembayo. Yes. Watukiro kikola abamaze okumugroominga, abamaze kumutegeka. How? Kati olaba babategeka bwe bati first waliwo bano abajja namumulesinga gumugumu oyo aba papa. Naye omuntu nga ali mu proximity y'omwana ono aba ayagala mukozesa for a long period of time era atandika mpola na building a relationship oli mukwano gwange nkolera kyenjagala oba kati abantu nga abakozi abo baba batiisa nja kutta maama wo nja buwa obutwa nja mukola bwe bati. Kati ate mulimu bamama bagala nnyo oba abakozi oba anko agamba nja kulopona ndo pati wali ajja kikkiriza. Naye byonna bikomawo ewa abazadde. Abaana bo oyogera naye okay ne wobanga toyogera naye omutunuulira okulaba patterns ze. Omutunuulira nti like to see okay like patterns. I mean do you observe your child? Do you observe your child to see that this is how my child was behaving, now my child has changed? Omwana abadde ayagala okugenda ennyo ku ssomero kati nga tayagala genda. Nga tayagala genda ogenda muforcinga 1, 2, 3 days olumala aguma asigale but otegedde ki ekimugaana okugenda ku ssomero. Also that is a negative. Kati waliwo ba abusers abakozesa positivity. Ogenda okulaba omwana nga ayagala nnyo ticho omusajja mukwano gwe talina kyanamukolako tanamukwatira naye atandise omugroominga yeye mukwano gwa teacher ye mukola. Kati bwabanga olina omwana wo muwugira ojja kulaba nga akulaga certain fondness of one particular male or even female. Omanyi tulina nnyo okutiisiza abaana abawala but our boys are equally vulnerable. Kati omuntu olaba omwana wo essaawa ze yeebaka omwana wabanga all of a sudden atandise okukwatirira nga akunyweza atyo okumuleka oba otudda ogenda omulaba nga ajjanga ayimiridde bwati n'atakugamba kintu n'agenda nga omulaba olaba pattern eyo omwana ajja kati nga gwe Zubeda bw'obanga olina ekintu ekikuliko ku mutwe omanyi abaana balinga ffe naffe tulinga baana communication yaffe yeemu obanga olina ekintu kikutiisiza nga maybe you want to tell your husband obanga atandise noweepima nokola ki nokireka ne bakubuuza kino gamba tewali kasita omwana akola ekintu ekyo pay attention. Njagala Zubeda gwe ojjukire ng'oli muto ojjukira ekintu ekyakikunyizizaako noyagala ogamba omuntu n'ogenda n'otandika n'olekerawo ate wali muto kati ekintu ng'ekyo kiraba omuntu amukubye. Omanyi n'abaana bano abato nabo bamolesinga bannaabwe omuto. Yes. Aba yayigira waali kyekiri kyenakugambye nti kyenakugambye last time for the kid on a molesting munne naye already baba bakimukula. Yes.
tewali mwana muto atandika kintu kyonna, tewali mwana muto gwe bazaala ne sexual behavior. Kati waliwo kino abaana kye bakola okwekwatirira mu ssusu. Ezo si mpisa mbi. Omuntu bw'aba akula ina stages, waliwo oral stage, baba bateeka ebintu mu kamwa buli kaseera. Ne babeerawo ne stage y'okukwatirira, obalaba akwatakwata ebipapula kola ki. Kati ne babeerayo ne anal stage, bakwata mu bambamu. Kati ne babeerayo ne penile stage, baba bakwata mu ssusu zaabwe. Aba just akwata kumanya mubiri gwe. Naye lwakuba bwe bakwatirira, it's a bit, waliwo nice feeling ebeera bayinza okulemera kola abaana akwatirirako abalenzi. It's more prevalent with abalenzi kubanga ssusu zaabwe ziri accessible. Naye abawala nabo bakwatirira, after a while alekerawo, alina okulekeraawo. Bw'omukuba nnyo oleeta kye bayita fixation, n'abeera nga oba mu bukulu aba ayagala nnyo okubeera n'abantu baki. Kati ezo si mpisa mbi, si ze twogerako. Empisa embi zitandika 1, omwana kyalabye. Mulimu omukozi okuleeta abantu ewaka n'atandika okuengaginga, ne bayigiriza omwana wo ng'alaba nga tewali amukutteko. Kasita alaba agenda kukwata banne atandika okukikola kubanga yalabye omuntu ng'akola ki? Ng'akikola. Kati obwana obwo obuto obubeera nga buli active bukola, bwangu nnyo bwa taking advantage of. Taking advantage. Ate kayinza obutaloopa. Kati abaana abalina bamami abali busy nga tebabawa mukwano. Omanyi abantu bangi nnyo tebamanyi kukwata ku baana. Touch is very important. Hugging, okukola bwoti. Kati omuntu bamutonda nga they like that touch. Enyuma, not necessarily sexual, but omuntu okwata, omwana mukwateko ku mutwe, muhagingeko, okolotya. Kati gwe bw'oba tobikola, abuser ajja bikozesa nga mwita jangu mukwano gwange, tuulako wano. Kati after establishing relationship eyo ngagamba mukwano gwange kankukolereko bwoti, nkoleraako bwoti, naye toyogera. Bwe bakubuuza toyogera. Kati omwana oli gwayita mukwano gwe tasobola kwogera kubanga everyone assumes akimukozesa mu busungu. Naye ono ye alaba ngani mukwano gwe. Abantu abalala bakosanya abaana baffe abato. Omukozi ayinza kubanga ateekako pornography ewaka nga balaba n'abantu abalala. Kati gwe bw'ofuluma ng'ennyumba yeefuuka sinema. Ng'abaana balaba wabeerawo ndooza 2-3 minutes owa boda eyazze, ono azze ng'azza kanako wali nga kakwatirira. Naye tekajja kugamba kubanga gwe toli part of their group, toli mukwano gwabwe. Ndowooza olaba it all leads back to gwe muzadde relating otya n'omwana wo. Kati mulimu abantu bayinza okugamba nenze mbeera busy, mbeera nkola. Nedda, eyo si excuse. Zubeda nze mbadde single mother for a while. Era waliwo natuuka nga I cannot, sisobola kubeerawo n'abaana bange physically. Nga mbeera mu traffic jam. Naye nga buli ssaawa emu nga manyi bamaze okunaba nga nkuba essimu. Nga nkuba essimu okuva mu Usafi taxi park paka Kajansi. Jamu eyo gimanyi ya 2 hours. Ne bambulira eyasomye mukwano gwani bonna. Kati abaana bange kyabangwiranga okumbuulira. Kubanga bamanyiridde buli kimu bakola ki? Bakimbuulira. The good, the bad, byonna akola ki? Biwulira. Then nga tutuula nga twogera n'abaana. Tell me what happened. Kubanga ebintu ebimu bw'otandika omubuuza nti bamama babuuza. Ani yakutte mu ssusu? Ani? Omwana asirika. Ng'omuzadde bw'oba oyagala kumanya ebintu ebiri mu baana bo, tandika okwogera. Bagambe bwe twalinga bato, walingawo omusajja yajjanga n'akola bw'ati. Making up your own stories. N'akolanga bw'ati nga mukwano gwaffe. Kati waliwo omuntu yambulira story nti waliwo handyman bana abayera simuula nga abantu bamanyi yagala nnyo abaana naye ng'akozesa obwana bwonna obwawo. Nga bamanyi era nga bazadde baabwe ku area bamanyi muntu mulungi nnyo era ng'obwana bubeeraawo bonna bukwano bwe nga bukube naye yagamba yamulaba nga amolestinga kamukalinga 8 ye kyamuyamba naye nga bagamba bakugana okufuluma bonna aloopa bajja kukuba. That a point y'abazadde abakambwe.
nga bakumanyi oli mukambwe nnyo in that n'omwana wo bamutocharinga nga bakozesa ggwe. Era yagamba yalaba munne nga bamulestinga ng'omusajja amugamba bw'ona aloopa bajja kukuba kubanga baggaanye okukola ki kuvaayo. Naye ng'agamba n'omusajja twakula tumulaba abaana bamwagala era nga n'abazadde bamutrustinga nnyo. So kati eyo grooming process omuzadde gy'alina okweraliikirira kubanga omuntu ayinza okugrumingira omwana wo for 2 years emyaka 3 ng'amuleetera ka sweet. Abantu bangi nnyo bareportinze even abused by their own brothers olwa liberty ennyingi ebeera ewaka. Liberty ennyingi ennyumba ennaku zino tulina nnene ate naffe abazadde tuli preoccupied naffe. Omuntu oyinza omubuuza omwana aliwa nga tamanyi mwana we yabulidde. Oba bagenda mu miti eyo tebadda. N'ababeera mu apartment blocks ziraba. Mulimu flats nga 8 buli flat eriko ennyumba 18 abo bonna baana. Omuntu n'obuuza omwana aliwa nga for 5 hours tamanyi mwana waali. Omwana aliwa. So Rama, how can I know that it is true? Nina incident y'omwana gwe bakolako homosexuality. Ne bankubira. The boy was in P2 eyamukolako yali wa P7. Headmaster ng'agamba bamukebedde nga tewali penetration. Maama agamba waliwo penetration. Headmaster bwe namubuuza lwaki ogamba tewali penetration agamba eddwaliro. Batwala omwana ne bamukebera nga walaga nti tewali penetration yonna. But ng'omwana ono akanyagamba maama we saagala kuddayo ku ssomero eryo. Ekiro ng'agugumuka n'ayita erinnya ly'omwana oyo omulenzi. So kati ng'omuzadde ekyali kimutawaanya tamanyi bw'ayinza kukebera mwana we amanye nti oba waliwo penetration oba tewakola ki tewali. So the parent was so bothered. Bambi n'akyusa omwana n'agenda nga coming down, but up to now kikyamuli ku mutwe. Ayagala because alabanga babasawo abamulimba nti oba tewali penetration yonna, but lwaki omwana we abeera agugumuka nga yeekanga. Kati okugumuka okimanyi? You don't know Luganda. Like there is something haunting him at night. Okay. Nightmares. He gets nightmares at night. First and foremost, ono muzadde ye mwenyini yatwalako omwana mu independent hospital? I haven't asked her. Kubanga ebya Uganda obimanyi. Abantu basobola okugula anything. Kati wabanga ye yamutwala and they ascertained nti tewabadde penetration. Omanyi abantu abasinga, this was explained to me by a doctor. Kubanga nakimubuuza. Nangamba penetration gy'olaba erina okubeera nga exceedinze size ya pupu. I'm sorry to say this. It's okay. Erina okubeera nga exceedinze size ya pupu. Kati omwana wa P7, what was the size of him? Kubanga mulimu abantu abali small, big oba beki. Kati that one is different. Now it is possible nti tewali penetration nga he's rubbing himself against the boy. It's possible. Kubanga abaana bangi nnyo babeera molested. Naye nga buli omu anyonya kiri ekisemba. Akaana kagamba oyo anko ankozesa. Naye nga with the absence of penetration in Uganda tugamba nothing has what? Happened. Nothing has happened. Kati ate that is the worst thing. Kubanga omuntu ayinza okwabusinga omwana by that process okurabinga oba okumukozesa ebintu oba okukola kikati oyinza okusanga nga oli yabikola byonna except penetration. Naka forcing to perform oral sex. Naka manipulating to please himself. Naye nga yali amutiisa. Kati omwana batamwonoonye. Rehabilitation eyamba buli omu. Kati awo mba nina omutwalira mu rehabilitation. Oyo omwana alina okubeera nga afuna counseling, alina okubeera wa therapist. Alina okulaba omuntu oyo baby wa 7 years akimunnyonnyolere kimuveemu. Kubanga the worst bit is olaba omwana oyo ayinza okukula ne yeerabira what happened naye nga okutya kyakulina ate nga tajjukira lwaki atya. Ekyo kye kisinga okubeera ekibi. Waliwo omukyala
abaana bamukwata mu P3 bali mu ssomero, a group of lesbians ne bamukwata ne yeerabira n'akyusa empisa n'abeera ng'omulenzi ng'alwana akola biki byonna n'abyerabira. Yajjukira ndowooza alinga mu 30s we yajjukira, naye empisa ze towards yali teyeerabidde nga bwe yawulira. So oyo omukyala alina oyo omwana alina omutwala ewa ba therapists, omwana batule boogere naye. Kati ekyo kyekizibu ekirala abazadde be Uganda, buli omu aba ayagala ng'amanyiza omwana owange njogera naye. Which is impossible. Tekisoboka. Omuzadde ayinza okugamba omusajja gwe nafumbiddwa oba neighbor abadde akozesa omwana n'ogamba omwana mutwale wa kansila n'agamba anid omwana mukwano gwange nja kwogera naye. So omwana oyo yes yamuunona mu mutwe and ayinza okukula n'abecoming fixated nga byayagala ebyo ebyabasajja oba n'abeera n'obuzibu, naye nga ekyo kyekiri ku kizibu nti abantu baba bamanyi nti omwana era kasita agenda ne bakebera agamba tewali kyabaddewo n'ogamba it's not that simple. Tekimala gamuva mu mutwe nedda. Omwana oyo asobola okumala naye n'atandika omuze gwe gumu. High chances agenda bitandika. Ate n'ekirala bw'olaba ng'omwana ng'alina sexual behavior eri overt, mwana muto ayagala kukwata balenzi abeera nebiki, most chances oyo mwana bamukwata. Oyo mwana nga obanga oli ku ssomero ng'omwana ayagala nnyo ebintu by'abalenzi, bokana kato kalaba kabeerabeera be babana be bakwata nga bali mu mami and daddy leero akwatiridde ono oli most times baba bakakwata nga bakayigiza kubanga tewali mwana azaalibwa nga abimanyi ebyo. Babimuyigiriza buyigiriza, either curiosity onamaanyi. Kuba waliwo abaana abali mu masomero ng'agenda n'aleeta banne n'abayigiriza naye nga muto, nursery, middle class, abaana ayigiriza banne. Abaana muna beeyigiriza, buli mwana afuna ekintu aba ayagala ayigirize banne. But where do they copy those behaviors from? Ayigirize munne. Kati olaba abazadde abamu bali careless. Abazadde abamu bali very very careless nti abaana babalaba bo nakoppa ku muzadde kubanga mama kyakola kirungi. Omanyi omuntu omwana yenna omuntu omukulu bwamuyigiriza ekintu kizibu omugamba nti kibi kubanga yamanyi abakulu babeera right. Kati ate jjukira zibeda tulina emize gyaffe, oyinza okuba nga ndaba wano nga nnambala bwenti ninge wakani I do my things. Kati abantu abaana bangi balabye abakozi nga they are pleasuring themselves. Balabye. Oba abakozi bateekako amasimu. Omanyi kati kintu abantu bawa abaana amasimu. Kati goyinza okubeera ng'oli awo nga ku WhatsApp group y'omuntu yaweereza nonsense. Akaana ne kasumula ne kalaba. Ate kasita alaba agenda kweka ajja binoonya abirabye. Kasita alaba bw'ati agenda kuyigiriza banne. Abaana bwe batyo bwe bali. I think it is human nature. Tolaba omuntu bw'ofuna akantu oba oyagala kubira mukwano gw'omugambe nalabye kano. Nalabye kano ate tekiriko bakazi oba basajja ng'abayigiriza kubanga bamanyi kintu kirungi. Era otukangolaba obwana obuto kaba kayina ebigambo era bwe batyo babayigiriza n'abatuuza wansi n'abayigiriza. Waliwo omukazi yandeetera omwana we ne twogera naye ne mugamba like zino empisa z'abaana n'agamba twali ku ssomero kati waliwo omwana omu n'atugamba kazini we yamugamba kati n'atuuza wansi bonna n'abagamba bwe batyo bwe baayiga oli yava eri lwakiwulira bw'ati n'akigamba banne bonna ne bagenda ne bakola research ewaka ku masimu gaabwe balabe kati ne bakomawo ne bateesa kati ate curiosity eba ebakutte. So Rahma, me as a parent who is very careful with my kids, mpeereza omwana ku ssomero wali gyagenda okusanga abaana omuli omuzadde ali busy, omuli omuzadde omukambwe, omuli omuzadde ataagala kumanya bikwata ku mwana efe as long as amuwadde fees amuwadde ebyokulya ku ssomero, that's all. Kati owange ngenda mu protectinga ntya omwana owo olina kati olanga bwe tutuuse mu Uganda saawa zino tewakyali byagamba nti ono omwana muto era omwana omutuuza in your own way. N'omugamba nzijukira omwana wange omulenzi bwe yagenda mu boarding namugamba eno safe word. Twalina a song between us one by one. Kati ne mugamba kasita okuba essimu n'ogamba one by one, that's all. Awo ng'amanya ekiguddewo.
ne mugamba tewali akukwatako tewali akugambako ne mugamba n'omugamba ne bw'olaba abaana abalala nga bakikukola mbuulira nze. There will be no questions asked. There will be no questions asked. N'omwana n'omukwata nzijukira wali omukyala yatwala waliwo kana akatabo ka bad touch. Baatula ne babuulira abaana ne bagamba omuntu yenna takwata kubanga waliwo story yatambula omukazi yanaaza omwana we omwana n'amugamba situkudde n'amugamba lwaki n'agamba si bwe batwe banaaza n'agamba otukula otya n'agamba the house boy akwata susu ye n'amunaaza nayo bwatyo omwana bwe yagamba maama we. Just kunaaza mwana maama yateegera mu kunaaza mwana n'amugamba asitukudde olina okunaaza bulungi ate ntya bwatyo. Omulala yagamba mama yali amusiibula n'agamba kankusiibule n'amukuba kiss like a proper kiss ku mumwa n'amugamba bwe bati bwe bansiibula bayali wa boda yali amudropinga ku ssomero actually yagikuba taata we French kiss n'amugamba bwe bati bwe basiibula bagenda ku ssomero. Tulina okucheckinga in awo kati nga ogambe gwe omuzadde oyo omwana agenda kubeera n'awange kati gwe bw'otuuka omwana wo mugambe ebintu ebiriwo omugamba omuntu yenna bw'ajja era omugamba if it is this kati nze nina abaclients bange mbagamba bayinza okungamba ne mugamba tontextinga naye kasita texting ekigambo I need you ne wemba nga ndi wano oli natextinga nga manya erabika crisis ne mbayigiza ate tokikozesa lightly kubanga ojja kikozesa okusooka ogwokubiri olasijja kutwala seriously. Naye abaana bala bagamba kasita agamba mami I need you awo mba nina omuwuliriza era nabo bakimanyi onantawanyo nakola ki but omugamba ani era obeerawo n'okola refresher n'ogamba kati bagamba my private parts are mine no one should touch them biki kati ekyo kiba kikiwaringa mwanawo muntu mulala mukwata. How about omuntu okuyigiriza omwanawo okumukwata ekyo nakyo kyekiri tebabakwatirira nine bayigiriza abaana okukola ki okubakwatirira but oba olina okwogera n'omwana notuka nobagamba okay kino bwekiti we don't do this abantu abalaba batyo kati nobagamba ate omuntu yenna bwagamba nti agenda kunzita kati nga banange nabagamba if anyone says don't tell mommy awo wenyini tell me more so the reason to tell me. Era n'ebintu bino simanya bakozi bakaya yayasize ekikopo yakoze atya mugamba kasita agamba omwana don't tell mommy awo aba alina okukola ki okuŋŋamba nomanyiriza abaana bo bagambe whoever is mwena bali abaana bo bamanyize nti balina avenue naawe nti asobola okuyita n'akugamba kubanga olusi abakozi bafunira abaana anti jukira be babakuza baba balina mu hours enyingi. Nze nalina landlady wange yankubira nga yagenda kugwa ddalo owa boda we yamugamba omukozi wa neighbor afunidde omwana wo omusajja wa boda ali ku stage yeewaana. Can you imagine that? So omwana wo protectinga gwe ng'omuzadde olina okubeera vigilant. Ate nga bwe nagambye si gwe okosobola abaana ebyaffe ebyedda ebya community okukuza abaana byayambanga olaba kati tulina Uber, Safe Boda, Faras omwana akolamu app n'alinya n'agenda naye bano baboda b'oku stage bodawo ajja kubulira ng'ekintu kigenda mu maaso ajja kwogera nga abakozi bakola bwe bati so omuzadde aliyo omwana wo mutunuulire olabe oba empisa ze zezimu bw'otuula naye n'oyogera tomubuuza anti abazadde bagala kubeera ba investigator kubanga kumanya oli mukambwe ate oli judgmental abeerawo kati abazadde bagamba you have to become friends with your children ekintu ekyo kitawanya abazadde omanyi lwaki bo omukwano gw'okubeera n'abaana baabwe tebakitegeera bamanyi nti lwakuba nze muzaala nze mulabirira alina okuba mukwano gwange nedda. The rules of friendship are the same. Gwe osobola okubeera n'omukwano gwo nga buli kaseera akuyombesa afuna bijaamu ye yalina upper hand. Ne bw'obeerawo ng'ozannyako n'abaana n'okomawo ne mwekubako ku piro. Piro fight. N'ozannya obanga ku ludo. N'oteekako katuni ne museka.
n'ogamba kale leero once in a month tugenda kufulumako wabweru twepene tukole abaana kasita baseka ennyo they feel safe ne boogera awo after osobola okubuuzabuuzaayo naawe nga bw'osharinga ebibyo nze wana abazadde mbagamba kati wano Allah nsaasira wano osobola okulimba bannange twali tuzanya bwe bwati nga waliwo omuwala waliwo omulenzi yali amugamba ojja kuwulira bajja kugamba nze muwala wange ali 11 turning 12 naye yajimuka bwe batyo baita abaana abali very kubanga abantu abasinga bamulaba balooza ali 16 17 nina essomero we namutwala after 1 week nakomawo nga ayize ebigambo tamanyi Luganda they are cornering me oni yabadde antunuulira badde bamugamba biki immediately ne mujjayo byagenda okusoma nze bwe tebinkwatako ne mujjayo n'omuzaawa ne mutwala kubanga nadde njagala asome Quran ne mutwala ku somero liri Entebbe Road ya mukwano gwange yakomyewo ng'azanya nangamba kati nga njagala kuwulira nti banyumiza buli kimu mami hiya metro yatugambye twere tusiimuule engeri gyayogera oluzungu bamuliko biki naye ngaolaba byonna byonna byayogera birungi kati nga ninda mpulira interaction n'abalenzi nangamba mami I regret not cutting the boy. Nemubuuza cutting. Nagamba mami that's what they say. They don't say dodging. Ayogera oluzungu lw'okusomera kati. I was cutting him in football. Amusala. Kati nga biri byonna abyerabidde. Kati ekyo kingamba abazadde omwana kasita omukyusiza embeera yeerabira. Kati abeereyo mu kuzannya asamba mupiira akola biki. Liri essomero lyamutwala yaliko secondary. Naye nga basomesa Quran mulimu abaana abakulu. Ne katono ali mu ba primary nendaba ensobi yange kubanga nadde njagala asome ekintu ne mutwala nze wendowooza ajja kusoma bulungi nnyo kati ate ne compromising innocence ye nze ngwekennyini yes lwaki sharinga mistake gye nkoze Zubeda tewali perfect parent ataliyo ate tewali mwana ali perfect nze abaana be bandeetera counseling mbagamba gwe weeraba mu myaka 5 ogenda kubeera parent tewali textbook gye tusoma ate tewali competition buli omu akola ensobi it's part of being a parent buli omu tuli wano tu hustling up hustlings kati eyo ensobi nze nagikola nze namutwala omwana nga mmanyi ajja kusoma bulungi ng'ali mu bakulu n'ebyokusoma teyabisomyeyo instead badde ate batandisa omu exposinga ku bintu byatali ready kubeerako nagamba mami baba boogera ku hips zange baba boogera ku kino ekyange bamumalako emirembe anti muto aba ayagala kubesama abukebuke kati nendaba nti nze nakoze ensobi namu expose nze nimujjayo mangu nimuze walala sente zange zinuma biki but omuzadde olina okubeera ng'oli prepared okukola the hard decisions omwana bw'obanga ku ssomero gy'ali omulaba si musanyufu mukyuse okay omwana wajjana nga ndi bamubuulinga mujjeyo bullying omwo mumuyisiza mwe muyita gundi okugroominga okay so we shouldn't take it light don't take it light kubanga omwana bullyinga abeera n'obulumi naye bw'ayagala oteeka ku banne ayagala ffenna tufaanani kati ajja kucunya omwana wo then bano abaagala kati waliwo kino ajja mufuula miserable onajja omukwatirira ajja kuba mukwano gwe agambe kasita nfunako emirembe n'ono abo abaana ng'oli omukyala bwe agambye nti no omwana we otegera otya nti omwana wo bali mumukozesa kizibu okutegeera naye bw'obanga omwana wo omuwookinga ojja kulaba akantu akali miss ojja kulaba nga anko gundi yali ajja either amutya oba bw'omugamba genda obuuze kati n'ekirala abazadde kye tulina okukola okugamba abaana okuwa buli omu kitiibwa sometimes tukisusa kati olaba mu nyumba buli omu aba mukulu jjukira mu nyumba mubeeramu anko amanyi okujja n'akyala nga toliiwo oba waliwo cousin brother yavudde mu ssomero secondary awumuliddewo mutambula mwenna muvaawo omulekera omwana ate nze bwe njogera ku mwana njogera ku muwala na mulenzi omulekerawo tomusupervisinga obagamba omuntu omukulu abeera ki
abeera muntu mukulu. Omuntu omukulu bwagamba olina okukola ki? Okuwulira. Kati abo mwe bakozesa obwana n'akagamba ebintu nga tekasobola kulopa nga akagamba ngenda kulopa. Ate buno obwana obulalu ennyo bambi tubugendereze nnyo kubanga babuyisa bubi buno ayasa ebikopo akola ki aba akola emisango. Kati buli omulaba okuba bukubi oba oggula okola ki? Baba bakulopera gwena kimu kukuba. Kati oli amnyiga n'agamba bw'otakola ekyenjagala ngenda kulopa. N'abasomesa ku ssomero bakwatirira abaana. Bulungi nnyo. Ate abo oba mpeereyo olunaku lumu. So I want us next week to talk about how drugs bwe ziyingira mu masomero. Naye are you prepared nti drugs teziri mu international schools? Omanyi abantu abasinga bamanyi enjaga eri mu international schools. Enjaga eri buli wamu. Ate kati ne mu primary eyingidde. Primary section. Primary schools eyingidde kubanga nga bato nnyo. Ati kati omanyi bamulowooza enjaga buli omu abamanyi enjaga eno ya weed. Bwe buzibu. Era ndowooza tujja bannyonnyola because drugs abantu bagimanyi ebanjaga. When you talk about drugs. Mwina kumanya kigambo substance abuse. Kubanga mulimu n'eddagala like eddagala buddagala bagamba ddagala buddagala just medicine. Abaana lye bazannyisa. Ne batamiira. Yes. Abaana bayino waliwo simanya anti sobola byogera kati abantu bajja bikopa. Waliwo soda gwo mixinga n'ekintu n'akukuba. Waliwo eddagala lyogula ku pharmacy n'olinywa ne likukuba. Kati liyingidde etya mu primary. Ba corporates batandise okulya weed cookies, weed ebyo. Abaana babubba ne baleeta ku ssomero ne tulya. Ne beekubisa. Bulungi nnyo. Kale ate ba corporate bavudde batate buyingire mu baana abato. Ati kati nze ewuwo bulina. Buno weed gummies, weed cookies bubeerawa. Bubeera mu bazadde. Yes, ebintu ebyo ebisinga byononese edda biva mu bazadde. Edda we like a while back nga tetunafuna internet omungi ennyo nga ezo CDs bazitunda ku kuba eza pornography. Kati omu ku bacolleagues bange yabuuza naye ani agula zino bantu bakulagamba abaana P3 paka P5 agula. Yes, nga kava ku ssomero ne paka P5 nga bwe bugula CDs ezibeera ku kagende kabirabirewa. Kati no kyekyo kiki enkugambye baziraba bulungi. Bagenda okutuuka ewaka nga tewali muntu waka, mami yagenze, waliwo DVD player. Kati ennaku zino balina tabs, kyekyo. Bulungi nnyo. Asaakinga. Bulungi nnyo. Gwe njagala okwate essimu otypinge SEX. Ojja kulaba bijja kugamba with the dog, with the cat, with the mommy, with the daddy. Kati ate n'obubi obuliwo. SX. Mpozi nga simu eriko filter. Tejja kuleeta sex. Ate n'ekirala X egyo muyita Twitter. Teyina gundi, teyina filters. X egyo muyita Twitter. Abaana tebakyakozesa Google anti abazadde ngenda kulaba mu Google ngenda kusha mwana agenda mu X gye babijja. Anti obeera ku X. Kati omwana wakwata X yo n'asaakinga. Teka ku X. Teka ku X olabe kati waliwo abantu abakula babayita pedophiles abaagala sex n'abaana abato. Kati ekintu kyabwe bakiteddemu esente nnyingi nnyo. Ekya pedophiles. Bahakinga bu WhatsApp groups bw'abaana bwa primary ne babusaba nudes. Atekako antijukira abaana baffe tubatekerako TV. Tukyalinayo ku budde. Kati olaba concept ya TV gye tulaga abaana baffe. Tubalaga Disney Junior. First kiss abaana babeera ne boyfriend. Bo mu bazungu it's okay. Ne kati omwana we Uganda omutereddeko Disney Junior kubanga ali MP1. Kati concept ya boyfriend yagifuna. Concept ya first kiss agirina. So already omwana wo by our standards ayina empisa embi. Amanye ekigambo crush kubanga laba kana kapitu kaina crush ku Disney Junior abazadde tebalinaako buzibu. So kati ekyo concept ya crush nekola ki nebayingira. Era abaana bato abasinga ennaku zino ekintu kya crush bakimanyi. Nefe Damia man old woman tetwabirina ebyo. Ngero kimanyi by P5 P6 P7 abawala eno abalenzi eri kulwana.
kati omwana alina crush si kyekyo kati ebyo bya abimanyi owanna salama yanyina okugamba I have a boyfriend chichicho kubanga obiba like you've exposed them to this kati as they grow bwe bati babeerako nibo kati bana abantu ba pedophile buno bwana bubeerako kati ku WhatsApp group ya P5 bwina amasimu kayinza even P4 boxing hello how are you I like you I have a crush on you kati mwezo mubeera mu bahakaza baziyingira kati bayingira abirako nakafanani kakalenza kafanana obulungi kogera ebintu ebirungi even on social media kuliko abo ba predators ne balimba obwana ne buwereza nudes ezabo ba pedophiles era kati tokizwa kuba kifananyi kya baby one bwa newborn bali abantu balwadde batandikira ku bana ba 6 months kati ne basharinga porn oyo kati obwana baba babusikiriza tokirizwa kuba kifananyi kya mwana kiri kitya nga private parts ziri bweru kikusibisa kubanga pedophiles ebyo katolanga abantu batwalanga nudes z'abantu ne bazitunda kati bali bagalaza abana babakyusa nappi diaper bibebi ebitambulanga biri bwerere ebyo kati bo bali ku baana bato ba pedophiles era mu LGBTQ bagala kwegattako mbubo nabo bali nomu bantu bakulu but bagala minors kati abo nabo gye bali kati content waabwe naye gyali omwana ne musajja omukulu ng'amukiisinga ng'akola ki kati mwabaleka ebintu byammwe abasimu awo that's why I was talking about X teyina filters era muzadde ali eyo anti kati mugoberera nnyo politics ku X buli omu aliko X buli omu aliko X omwana wabeera ku X nga talina buzibu ali ku byamuhoozi genda ogugolinge genda osakinge ku X olabe buli kyoyagala ejja kikuleetera buli kimu otidde like ntula nenda barahma like generation ijje genda kubeera etya if we are not serious with our kids if the parents continue like this nga buli kibagamba abaana nti kids should change this abazadde kati nga bogaito kuba kifananyi kya mwana nga ali bwerere najja nagamba leave people to be nenaku zino waliwo abazadde abambaza abaana makeup namuteeka ku TikTok ng'omwana ali akola bintu by'abantu bakulu when we talk about it batuvuma nedda omanyi lwaki omuntu banyi Luganda lwange terubeera bulungi ate sometimes it will come off very insultive allow me to use English ate nange sigenda kwogera bintu birungi there is nothing good about sexualizing a minor. There are people out there who are sick and they get off this content. Omwana ali 6 or 8 omwambaziza kamini ali kuzina nga yawuza amagulu akola sexual gestures ali all over the place. There are people that buy that content ate bagikozesanga gwe bolaba adult porn. Ne status bamama abateka abana all the time ku status abantu babi snapshottinga nogenda era lwakuba kati bekweka newe banatuuka okwesumulula abantu bajja kutya nnyo olaba obo video bagamba nga embwa ekola dancing like this bino ebintu biri eyo era sigala ng'ogaana abantu okusexualizing abaana baabwe kabakuvume. When we talk about it, people abuse us ne balaba nga ffe abali mu kugaana abaana okubeera nga bali popular ate babanga bazijja video ne bazikozesa ebirala. Ekintu ekyo ekiri okubeera popular olaba orphans bagaana abantu abatali 18. By the way mulimu abaana waliwo obwana obuto bwe twa interactinga nabo nga kamu kayina site nga keyambula kakola sexual favors nga bakawe sente nenga tegenda kikazikosa agulya abanne kabalagala bichi nenga ina setup yona anti mama yamugulira akole TikToks bichi kali mu P7 ne kateekako adi yajja ku Snapchat. Do you want to be a model? Ne ka clickinga gendo kulaba nga bye baagala era naye nga byakola sexual acts mu Uganda muno bana bato. So mtu wabagamba nti nzeera I still maintain it paka kati omwana atanaweza miaka 18 talina kuba na simu. Mugulire laptop nene, mugulire computer ojimutekereko WhatsApp ngeri awo ku computer nga baba chattinga ne banne atuuka wali kubanga osobola ku downloadinga WhatsApp si kyekyo byonna biteke ku computer abikolere mu computer. Bobo gamba nti research ye mukulu amukolere kuli
naye ate kati Zubedo oneraga ddi nti omwana wo naye alina iPhone otiise Rema oneraga ddi munalaba mutya nti nkola ate n'abazadde abalala bakirabye nga measure of parenting. Beerabira ekintu kimu abaana abato bali manipulative. Omwana omuto oyo omuntu eyasoma maama we. Yes, that's true. Omwana omuto akumanyi. Amanyi ekikusanyusa, amanyi ekikunyiisa, amanyi ne ego yo. Nze waliwo abazadde abajja nagamba omanyi nze mwana mukwano gwange nnyo ambuulira byonna kati nze ndabalye embuza omwana maama onagamba oyo muleke akyali muto. Ani agamba? Omwana. Muzikirize mbate for now. But next week njagala Hajjat Rahma bwe tumuleeta ku mulundi guno. You know, I want you parents to comment with all the problems you have with your kids, the experiences you're having with your kids, zemuuliranga zigenda batwala mu depression. Hajjat Rahma is here for us as parents. Atuyambeko gwali eyo ng'omwana akulemye tomukasuka. Hajjat Rahma waali abaana ababudaabudira wuwe. So you can trust her with your kids. N'abeera ng'ate abazza engulu Beedhini Rahman. Drugs ezisusse mu masomero. Abaana b'abantu bali mu rehab. Abaana ba primary bali mu rehab. Abaana ba secondary bali mu rehab. Drugs mulimu omwenge, mulimu empeke, mulimu enjaga, mulimu ebintu ebirala bingi nnyo naye omwenge gwe gusinga mu masomero. Vaping. Obo buvape. Nena Zubedo oli bubi. Tomanyi vaping? Nnyo. Kekaliwa. Kana kali electronic ako. Kalinga kashisha ako bwe kati kali electronic. Bubeera flavored. Babuletera mu mikebeja nesijja kwogera manyi bweyogera nga oyogera obanga abalabula ati. Neddo bawa magezi ago bikola. Kale so gwe tuula kalira wiiki ejja ajja tugenda mukomyawo atunnyonnyole omwana bw'aba agenda ku ssomero keesa ogikebera otya bw'akomawo okebera otya gw'alina omwana mu kisulo bw'otuukayo oyinza kunotisinga otya nti ayinza okuba kati agenderera nti oba atandise okukozesa drugs. So ng'abazadde atuyambeko. So muzikirize mbasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.